Yes, dembe lyange nawe dembe lyo. Nawe dembe lyo. Ati bwe muba mwogera ku social media. Nange toddamu. Nange toddamu. Nange toddamu nawe oganoonya kuba buli gy'obeera ku social media n'oganoonya. Nawe ganoonye. Ganoonye. Nawe olina akajanja ali akusinga akajanja. Ndi wa dembe. Ani asinga aba akajanja ku social media? Haji huyo bagenda mukulunga byakalamba kumbukanira kongo no kubanga mwogera nnyo. Mulowooza baabasala bunyaka. Ani twamanyi. However, we pray that your worship align with that of the Constitution. Upon an innocent man, in this case, Mr. Ali, is in the custody of court or prison on charges that are being presented by the prosecution, but that have not been fully investigated. That we know the nature of the charges, and we so pray that it may please you, Lord, to inform the prosecution to speed up the investigation so that this is not a peaceful expedition for evidence here and there, and that had they known that the investigations were incomplete, then they shouldn't have gone ahead to sanction the file and incarcerate an innocent man. We so pray, Your Honor, that they do this expeditiously or as soon as possible, so the matter be heard. So we are aware of the 6 months window, and we are aware that also the accused there is free. We are also aware that we cannot apply for bail from this court, and we know where to proceed to Rome. But we thank you for the time, and we are ready to return at such a time that you may appoint, and we expect that the inquiries into the matter and the investigation will be complete so that the process of the committal takes place and that the case be heard on its own merit. I beg to submit. So this being a capital offense, it's here on the information with regard to the investigation. It's true that state is advised to speed up on the investigation with regard to this case so that it can be disposed of on its merits in the appropriate court. For any other applications or prayers with regard to the accused rights, they should be put before the trial court, which is the High Court. So since the state has informed court that the investigations are not complete, it's adjourned. To the 13th of November 2024 at 9 o'clock. The Father may What if it is the sun?
kuno lunakuba mu kkooti enkulu nabwekityo tegeeza nti oluwaabi lulina ejuza okuba nti olw'okunoonyereza omusango guno muwangu ddala olaba nti omusango gusobola okuwulirwa okunoonyereza mu kkooti esaanibwa okubuulirwa nga ekkooti enkulu ekityo omusako gw'omubitano omwezi 13 omwezi 11 saa 7 ez'okumakya eraga okusoma mu kkooti enokutegeeza oluula kutegeeza kutuuse okunoonyereza mu musango. Nani omusiko ku namba ekiteeka ku mwezi 13 okutuusa okuwulira Hasbiyallah. Amina ya Rabbi. Natumumanyi. Bali munda. Haji Allah jakusasira. Allahu akbar. Allahu akbar. Amazima gajja kweyoleka Haji. Haji amazima gajja kweyoleka. Wewe fete tukumanyi naye twakuwulidde buwulizi. Mpola mpola. Haji Allah ajja kusasira. Allahu akbar. Fete tukumanyi Haji. Naye tukuwulidde buwulizi mazima nabweganya. Allah agenda kusasira. Essaawa yonna Allah ajja kusasira. Fete tukumanyi Haji naye kuwa busiraamu n'amazima gonna obwenkanya ojja kufuna. Abamu basabye bukuumi Haji naye nga Allah yemukuumi wo. Haji Allah yemukuumi wo. Beera ng'okimanyi yonna otunulidde. Allah yemukuumi wo. Beera ng'okimanyi Allah yemukuumi wo Haji. Abamu basabye bukuumi baagala byanfuna. Haji abo baagala byanfuna naye Allah yali naawe. Allah yakuyina Haji. Allah yakuyina fete tukumanyi naye tufubutuseeyo tulwanirire mu mazima n'obwenkanya. Kooti gavumenti yapadde simbangazi. Okay. Okay. Bana tusirike. Tubeebaza mwenna abantu abazze okuwerekerako ku nsonga eno n'ababaddewo okubugiriza Haji newankubadde olwaleero nga bwe twabategeeza era terubadde lunaku lwa kweyimirirwa. Oludda oluwaabi luzze ne lugamba nti obujulizi terunabakuŋŋaanya bumala
naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'okumin'ogumu gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusira okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda, naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Haji Ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa. Naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna mwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina naye bagambye obujulizi tebuwera, so bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Haji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 bwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Haji Ali Mwizeerwa. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno, bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi. So ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza. Kakati nga bwe tubagambye tujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kooti nammwe okubassaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kooti nga bwe bituwadde. Buli omu wa ddembe okuba n'endowooza ye ku nsonga eno, naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Novemba wali mu High Court Criminal Division. Nsaba Katonda abatukuumire. Oludda oluwaabi lugamba terunaba kwekiteeka bulungi. Terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala. Nga bw'okigaye nti oludda oluwaabi lutegeezezza nti terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogambye. Naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaabireeteddwa eri owaffe bwe tukiikirira, kubanga toyinza kusala bwakawala nga tonnawulira bwakalenzi. Ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba eyaguzza. Awo tetunnatuukawo. Byebyo era bwe bubaka bwaffe, mwebale nnyo. Wuuyo mwenna mumulabye, embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako, mwenna mumulabye si wa kyama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waddembe kwante teyantuukirirako naye sikirinaako buzibu. Waddembe ndi open simusalira musango bonna naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga sirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawanga muntu. Waddembe bw'aba alina ensonga naye okuntuukirira netugyogerako sewaliwo obuzibu mu ekyo. Waliwo ekirala? Ekyo si kituufu. Of course ekyo si kituufu kuba siinawe nkusanga siina namba yasimu sinkanangako naye, kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo. Naye kyenjagala okumugumya kyekkuba eryaffe eryo liggule bw'aba alina kyayagala okugamba wetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango ffe era ng'abakulembeze naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hand. Ate ekirungi ye yali ebweru era singa yayagala okunoonyawo nale ku nsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza.
wange ebyo kyabisanga mu kooti ebyo tetuyinza kubyogererako wano sebo webale nnyo ekibuuzo kyo. Thank you very much. Saba Haji tukubirako. Njagala mulage balula. Bannange mutukubirako. Haji muko tukubirako. Kwatagane. Mistake. Ndio mwana no musokola mula azonga kanisa kukisokola omula. Wala nenda muntu boya nanga nasira ko kwa naye yakuja na wakwani. Yakogera ko naye mistake. Akanji mulage yaswadde buswazi n'agenda mu ofiisi n'akaabira balamu obukuumi abantu bantiisatiisa tewali amutiisatiisa obuyinza Allah yabuyina era Haji waali ffe tetumanyi Haji yani naye kyatukutteko kubanga tosobola kugamba nti Haji yakwata omwana nga obeera n'omukyala we waka n'akumma ku nsonga y'omu kisenge n'asiba okugulu bw'ati akukwata atya. Bannange tuzuukuke, abakyala batumalawo batwala ebyobugagga bwabwe neno kooti nto batwale mu kooti enkulu tuwulirize omusango ogwo. Haji Katonda ali naawe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Katonda wali Haji ngenda kukubira ndi mu kooti. Haji kijja kuggwa. Haji guma kijja kuggwa. Haji toba na kutya kino kijja kuggwa. Sabona batusi bakubunkenke basingwa maza tebatwatiranga kwa bana nano imirira noganda ngubakukwatira omwana mukasenge kutanda Buze ekibuuzo yafuluma atya obuliri wafuluma atya njagala kubuuza kasikwe yafuluma atya mu buliri bwo olaba omusajja yekyusa bwati eriso n'okiba bwoti kusimu yako kikakakata mubantu bonna ebikazi ebitutu nalondamu omwana wo twagala mazima twagala n'amasuuka ago teyawala abakwenda bamusajja muwanvu yagendako ati awo wenjagala okulaba taata Haji ndi wano nfukamidde bwoviira munda taata ndwana tulwana Katonda waali mwenkanya nkulinze taata ojja tetumumanyi naye kituleese olunaku lwolwaleero kwe kubeerawo nga musajja munnaffe afuna obwenkanya tetugamba nti oba omusango gumusiiwa tegumusiiga naye lwaki twetimbye t-shirt zino
guno Equity for Men tugamba bwe gaba amateeka nga gakulamula galamule nga gali balanced n'omusajja tetuleba omuntu ng'akaba bukaabi wano mutukwatibwe kisa guno omusango si gwa maziga gwa mazima kwa future y'omuntu eri mu kufa musajja muna business musajja mukozi kakati bwe tunaasinzira ku maziga mu kubanga oli akaabye mu kubanga tuwulire oli akaabye ekyo tekigenda kukola tusaba kooti ku mulundi guno omusajja yaba asookera ddala n'abalala bakirabireko abadde bateekateeka okukola effujjo lyonna ku musajja. Salamu alaikum. amanya ganze kisata masula nimwanyina wa Haji sokera ddala okwebaza mwenna abavuddeyo mulaba tukaitaina mwenna tubebaza yagamba mutwaba weguzi kuba mwenna nzisira mwemanyi mwenna tewali amanyi kino ekintu kirimu Katonda bamanyi nti Katonda talyanguzi tugenda kufuna obwenkanya Haji agenda kufuna obwenkanya ate nenisha afune obwenkanya ng'omwana omuwala mwenna tubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala balamu bange bavuddeyo temanyi kyafuna bangi obalanamala kutetta ngenda kusiiba nga nsaba bange mwangugwe Haji musajja mulungi Haji musajja mulungi ate mukakkamu wa mpisa abantu bamusiimye nnyo olw'obukakkamu bw'alina ekyokubiri nti ekisinga tukwasa ennaku omukazi yakozesa advantage ye ey'okuba nti ye wa mumwa munene omusajja tamukkiriza kwogera ne ka chance ke twatufunyaako obutambi ate tamuganya kwogera wololololo ayagala amukkirizise omusajja kyataakola ku mulundi guno osanze tulaba wajja mu mawulire kunoonya bwenkanya naye leka tubukuwe abalamuzi babeera ku mawulire baloya bali ku mawulire buli muntu yenna abapoliisi bali ku mawulire nabo baalabye edda ekituufu tolina gy'ogenda kuddukira nga tebali ku intaneti kooti y'abantu emaze okusalawo nti omusango balaba gulimu ebituli kyokka n'abantu bennyini abagenda ogutuulamu nabo babeera ku intaneti tusaba ku mulundi guno kooti bwebeeramula eramule nabwekanya nga tesinziira ku maziga tukoye emisango gya sympathy abantu okutandika okkaabira mu kamera oli ne bamusingisa omusango abavubuka bangi bali mu makomera naye emisango egyabasibya sijja bw'ogenda n'okola research emisango egisinga egya sexual harassment egy'abavubuka agenda n'okuva mu kkomera nga bambi omusango omukazi n'olubuto terwali lulwe Haji ku mulundi guno tugamba kigenda kwasi Hello. Mu November tugenda kukomawo wano basomere Haji emisango bana amalo kimusomera aye tugende mu kooti enkulu esobola okuwulira emisango gye era ng'esobola n'ogiwulira asobole n'okuba nga asobola okusaba bail kyolaba wano ku kooti nti abantu bazze bangi nnyo muntu ku muntu naye Haji alaze obuvumu bw'amaanyi nnyo okulaba ng'akola ng'avaayo njogeddeko naye bwenyogere ne Haji agambye tayagala kukaaba mu bantu naye ng'amaziga gakola ki agawulira mukutteko mu ngalo n'agamba mugumu ekimuluma kyokka ekiruma Haji kyokka kolera abantu birungi n'amaliriza ng'asasuddwamu kola ki kusibwa amaliriza ng'asasuddwamu kugibwako bintu bye bwe biba nga biri bwe bityo tusaba tugende mpolampola omanyi ku kooti amateeka gaawo ge bakugamba g'okwata kwe kusalawo kola kwongere wali lwaki twakoze ekibiina kikiyita Equity for Men omukyalo oyo mugamba jjamu makona twakoze ekibiina kye twatumye Equity for Men tugamba bakyala be basoose okyambala Equity for Men tugamba nti abakyala batulugunyizza nnyo abaami
equity for men tugamba wabeerewo obwenkanya tetugamba nti n'abasajja bakole emisango nga tebanenyezebwa wabula kyazuuliddwa nti abasajja bangi bali mu makomera ng'ekibatadde mu makomera si misango gyabwe wabula omukazi yamuwaabira tuli mu mbeera nti omukazi bw'akyala mu nnyumba yo ovunaanibwa bw'okyala mu nju ye ovunaanibwa kuba ye ayina eddembe limugamba nti kankube enduulu oba waguzizza oba tewaguzizza kati nga bw'olaba Haji emyezi 6 ali mu kkomera banoonyereza nti omuntu akusibako omusango aye ne bamugamba tukuwadde n'obudde kola ki noonye oleete obujulizi lwaki owaabira omuntu nga tosobola kufuna bujulizi bwe Haji ali mu kkomera olw'ensonga omukyala yasalawo akozesa amaanyi ag'omukyala ne mu byonna nga tumaze obikola tugamba nti ekimala kimala omusajja abeereko n'eddembe lye n'eddembe lye nga kyakola asobola okulamirwa etteeka nga beriramula omukazi omukyala bw'akutwala ku poliisi olwaleero poliisi ekugambirawo bakuteeke emabega y'emitayimbwa nga batuzuula oba yakukozesezza oba yakukubye oba teyakukubye abasajja bwe bagenda ku poliisi nti omukazi ansuza bweru oba yankubye poliisi ekusekerera busekerezi nti ono omusajja kikaaki ne yeebuuza oli kisajjasajja so omukazi bw'agenda bamugamba nga walabye ekimuwerekera olumala okuwaabira nga amaziga gajjawo ono Hajat bwe yagenda ku poliisi bamugamba omusajja nga ebyokunoonyeza bitulaga si bituufu n'agamba ngenda kukaaba ngenda kweyambula n'azikwatako engoye ne bamuga musajja mumusibe amaziga gamala abakazi okukola ki nondintege katono nnyo tugambe nti kati yene essaawa nammwe abaami okuwanirira eddembe ly'abasajja mu maka twatandise kati abasajja tugenda kulwanirira eddembe lyaffe tetugambye tetusazeho okukola eki mu kulwanirira eddembe lyaffe kwe kukola ekibiina kino kyetugamba equity oba obwenkanya n'amazima eri abasajja abamu kuba kirimu fulu figo oyo mwali kaŋŋende waali asobole okunyumiza bulungi ensonga eno kati mwabana kumulaze anaye katuwulirizeeko okufiga era ng'ekitone kimuteeka wakigala ngenda kwebaza abanayuganda bonna owanga kyekweseri mugagala kiggana ekyokukola all country all world country abazannyo okubanga musobole mu kustandinga ne bazannya mu media zonna ezisobole okuvaayo nezibaako ezijjayo obubaka bwebuwa okulaga nti nabo abasobodde okuvaayo nga balaga amazima oba nti ebiriwo omanyi polisi oba ekola investigation esinzira ku biki ebiriwo na biki ebizize bikolebwa okulaba nti at least waliwo there is something behind, there is something wrong. Nebaza abantu bonna naye nga nja kubeera President Museveni omulanga nkubeere ne gavumenti ya President Museveni mu buyinza nkubeere owekitiibwa Robina Nabbanja Speaker wa Parliament nja kusaba kino ebintu bingi nnyo ebizze bisoomozebwa abasajja banyiivu bankyaye gavumenti olw'okuba nti babbibwa olw'okuba nti bakyakyalinga olw'ensonga tewali offisi batwala tewali we baloopa tewali kitongole kyonna kisobola kuyimirira eri basajja bamuzibe ne bakasiru ne bakiggala abakyala balina offices nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda abakyala mwabo wa sympathies omukyala yeekabyako ne weyeetakula okeera ku makya n'owasa omukazi najja nga talina wadde tisati bwatuka kuno batwala ennyumba yonna n'ekisimu anakitwala abasajja banyigirizibwa babbiddwa yensonga lwaki abasajja banyiivu abala bavudde mu ggwanga Uganda abala bavudde mu nsi yaabwe olw'okuba nti no tebalina wadde webabaabwa emisango wadde we balipootinga wadde office nemu tusaba gavumenti etusaasire etekewo ekitongole kirwanirira abasajja ate si Uganda yokka waba tulaga tuteekawo nga kirwanirira abasajja ne mu nsi the all world lwansonga ki ate nsaba ne constitution yaffe bwe baba nga basobola okukwatamu ne constitution basobola okugikwatamu lwansonga ki tuve ku nkola ya Europe. This is Africa. And Africa, this is Uganda. Lwaki tubeera ku mateeka aganyigiriza abantu abamu olw'okuba nti tuli ku nkola ya Europe. Tulina okukola amateeka agayamba abantu baffe agabajja mu bulabe abasajja abamu bapira ba famire abasajja abamu babitiibwa abalala batya okuswazibwa n'okuswala
Yensonga lwaki banyigirizibwa ne babbibwa ebintu byabwe. Abakazi abasinga bazadde abaana tebafudde buvunaanyizibwa bwabwe kulabirira abaana baabwe babafuula bizinesi. Omukyala yennyini akutega omwana n'abamu be bawa abakozi bakuwa omukozi nga bamukuteze ng'enkyagenda kwowaabira. Abakyala baafuuka babbi ddala naye era nzirayo ku bayibuli eyogera mu lubereberye ndabira ddala ng'omukazi sitaani. Lwansonga nti Yesu Katonda batonda Adamu yamuterawo ebintu byonna byalina okukozesa naye era omukazi yajjayo ekibala kimu kyokka n'akizikula nkinoki n'olwekyo kyensaba mukwata waki akoze tukumye obuntu bulala mukwata waki mubakwate bonna mwobulina oludda lwe muwagira afande oli muntu mukulu oli w'amayinja oli w'amayinja mujje ku bantu wamma afande webali eyo professional kyekola na babiri bikataala gende wamma afande eyo professional kyekola Akanika kutekawo embeera oli wa NRM oli wa NUC mwafulume mbwe simu yange kagitwala gwapande sotwala oginayo ogina esimu ogina esimu yo wali wagitutte wali wa ogina esimu yogina esimu ogina waliwo kopolo wange gyali tuli serious ani agamba abantu abanoonya amawulire ne kabampane sefaseemu sefagiridde Allahu Akbar. Allahu Akbar. sinabakumalayo ssemateeka w'eggwanga mukawaayo enkwete for me enkwete for her. That's why nastandiza n'ekibiina kye bayita enkwete for me. Why? Because enkwete for me kiri mu constitution ya ggwanga enkwete for me enkwete for all. Ssemateeka w'eggwanga akuwe olina okuba n'eddembe ly'otakuweebwa wadde gavumenti. Omuntu alina eddembe lye yazaalibwa nalyo omuntu alina eddembe ly'alina okuyimirirako nga terikuweebedde wadde gavumenti waddaano. That's why twagala ekibiina kyaffe kiyitibwa enkwete for me. N'olwekyo tubakubira omulanga mwenna basobola okujoyininga ekibiina kino tukubira bamasheeka ne ba Haji muveemu okuswala. Bamufuti ba Uganda mulekeraawo okubikirira ebirwadde. Bamufuti musitandinga disitayi. Abasajja abasiraamu babbiddwa olw'okukwatira family. Abasajja ab'amaanyi abasumba abaki babbiddwa abakazi. This time tulina okustandinga strong. No matter what tugenda kusanga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So bino bye tugamba nti omukazi aliwo kunyigirizibwa omwana abamwana nga bakeera ebyebisiru myaka 10 nga bamugira dde akaana kadda ku muntu ne kamumiza amazzi kati emyaka 18 ng'ogamba bakikuwa buli kimu ekyasaidie bakifutyanga nedda Haji ffe tuliwo ku saidi yo totumanyi tetukumanyi nze mu mbeja za Lwango Leira alwanirira abaami nzaala abaana ba bulenzi bibyo ebigambo mu bisomero yogera nga bwofuluma osobola okugamba ono taata wa Nisha tamanyi bigenda mu maaso na mwana we.
nzize wano mu kooti kuwuliriza musango okukwatagana na mwana wange kubibadde boogera ku social media. Sina bingi byakwogera wabula ebyangogera ki asookaga kusiwera naye otuse wezanga kooti ewedde jamu atikuddemu nekituuka nga kooti ewedde n'ebirala kigaddogera kiwedde saya talina byakwogera alaga ebitambula mu ggwanga. asamusadde okusanyuka nga alakuka okumuli nagamba jangu oli tiimu ki? Ndi tiimu Haji. Omukazi ate? Omukazi azaala oli tiimu Haji? Nze nzaala abaana bino biki byokutte? Kasoma akagambo kaako. Haji Ali must shine. Haji Ali must shine. Ono you want is quality. Yes. Kano kaki? Inshallah. Ate kano kaliko ki? Zuula ennaku z'omubbiziba. Biki by'oli muzaalwa? Kino kirabwako n'ayonka bannange. Nze ndi boy child. Oli boy child? Yes. Kati lwaki tufa nnyo nnyo? Kati Musuna aliwa? Ekiruma omukazi kyekiruma omusajja. Omusajja akuyambye akwesezza n'empeekerera z'omunaana. Kati nze bannange alina abaana abatono ani anampasa. Ensi tutya. Naye bassebo ne bannyabo bassebo abali eyo ffenna siwe. Ale tubawa ekitiibwa bataata mutuwase. Otherwise tugenda kudibita. Haji ojja kuvaayo tomanyi sikumanyi. Naye Mungu ate Honorable Nsereko ke yakutuddemu. You don't know. Yes, Honorable Nsereko abaddewo nnyo era n'asaba nti omusango wanguwe okubeera nga tekutuuka mu high court babeere nga batandika okuwulira. Haji mugumunga bwe mbagambye era Haji bw'oyogerako naye akugamba nti Mungu waali twagala mazima ne Haji ali omu ku baagala amazima kyewuunyisa. Kubanga talina kyamaanyi. Naye awulira biwulira tukumwa naye kubanga tulinayo mayina oli. Mayina oyo. Omwana ow'obuwala. Mayina oyo yamanyiira maama we. Obeera n'ekimaama n'okimanyira. Kuba osanga ng'enkovu ye si mpya. Enkovu bagiyitayitamu. Otuuka n'omanyira enkovu zeezo n'owulira ng'omeesinga n'ekintu ekyo. Mwanyiiza nnyo zaalwa. Mwanyiiga ne tukaaba bye tutamanyi kati we twabizuula. Olwo muganda wange bwe nalaba kavidiyo akaasooka nenkaaba omanyi nkaaba neneebaka bugazi neŋŋamba omwana ali ludda wanti ku ssomero bwe bajjeyo nabaana asome. Bamugamba alebeeta so nekira neŋŋamba nyina kudda ku saidi awo twagala equality. Si bwe mwagamba mwabasooka ku gundi ku zikyano sammwe maama abalina zikyano babasookerwako. Omwana bamukwata emirundi 3 tawenyera akatanda ke bamukwatiramu kaddeeka kihaji kinene kyonna kyonna kikuba akafaananyi nga kiri ku ddeeka kisoboka. Nze maama gwe bakwata nesikaaba nesijagira kusayina butajja ku buliri mwe mujja tuwulira ate mujja tusasulira n'ebikadde byemwamu. Ekyewuunyisa ku musango guno nti abakazi bakyuse bali ku sayidi y'abasajja era njagala kubategeeza nti essaawa yonna twandyetunda ng'abakazi naye bino bibaawo ffe bammwe bwe guba gutusinze musobola okutusonyiwa ate era bwe gubanga nammwe gubasinze musobola okwetundira. Ogambye oti Hajat? Teri mukazi gwe bajjako ombuzi ataleekaana. Haji n'alinnya akatanda omulundi ogusooka omwana n'asirika
kitegeeza kye yali akola yali akyagala bwe kiba nga kyali kituufu. Teri mukazi gwe bajja kumbuza ataleekaana. Olaba kandida akuluma. N'owulira ng'okoggwawo. Nkiddamu abakazi tubedde nabo n'agamba naye kandida nnuma nga n'okutta batali baswala kugamba. Nedda ndi musajja ate omuzadde okusookera ddala. Naye nze bwe nali ntunula ensonga za Hajat nazikubiramu ebituli. Mu kusooka twali twagala muyamba nga tusinzira ku byayogedde tubyanalayizingi. Naye ishu gye yafuna nti yajja teyetegese mu mawulire. Otugambye nti omusajja aliko enjaga. Naye enjaga ekwawusa nti olusinze muzaala bwe nnaku ng'oli Nyakatanda n'ogenda mukali sigezaamu. Kakati enjaga eyo netugireka wabbali. Nongamba bamuggyemu simanya nabaana ebirwali naye ng'omwana gw'okute n'Akatanda yayogera bulungi nakulaga nti banakuwala n'omukwata ne mu Katanda. Awo ne ntunulawo. N'ekyokubiri Hajat yandivudde n'atugamba okwata otya Kurani n'ogiwanika mu bbanga ng'oli ku second hand information. Oba kubanga weerabiddeko ng'olina n'obutambi lw'okwata ekya bitukuvu ekya nnabbi ekisinga okuweebwa ekitiibwa mu nsi yonna lw'okikwata n'owanikanga naye walabyeko naye ng'oli ku second hand information. Oyo omukazi tamanyi wadde haya wadde eki bwe muddamu ne mumukyaza mu mugambe nsomeramu haya egi mubikkulire bubikkulizi nina emikono gyange 2 bw'omubikkulira ekitabo ekyo n'omugamba ginsomere mumugambe meya alina emitwalo 2 gaagala anti akulaga agimanyi ke kamanyi akayinza okulaga nti Kurani gy'awanise kimanyi bulungi awanise Kurani si just cannot book. Haji mugumu talaba kiri wano abantu tetumumanyi naye abantu kuweza Haji ayinza okulimba Uganda yonna yonna. Ekyokubiri kye mulina okumanya bannayuganda mwenna abandaba gavumenti bantu ofuna bulungi guno omusango gwa gavumenti naye gavumenti rememba bantu ate abantu be bano bamaze okukubamu ebituli mu musango. Kitegeeza Hajat ne bwaneekubawa ne bwaneekubawo baayagala batayagala kooti y'abantu yeeno ate gavumenti be bantu. Kati y'amazima balala genda gajjawo. Oli mukyala tudde mazima ozaala naawe abalenzi singa mwana wo mulenzi nga mwana wo mulenzi. Kitegeeza nti abamu abali mu kwogera tulina n'abawala naye tugamba nti naye ate omulenzi ye musuuliddewa amazima gasigale mazima. Lwaki twambadde t-shirt zino tugamba nti bwe gaba amazima nga gakusalwa mu kooti tetusinzira ku maziga. Gwe teebereza sympathy omukazi ogi yatukwata obujega ffena ne tugamba bambi mwatuze saalabuka wabula nze ndi activist alwanirira eddembe ly'abantu bonna omutali nti oba mukyala oba musayidi zombiri. Kaakati nze ekindese wano ku kooti nzize kulaba amazima geegatya geeganaaga abantu g'owulya buli omu ng'akuba ebituli mu bujulizi obuleetebwa omukyala. Kati bwe mba mwetegese lwaki obujulizi temubuyina mbadde ndowooza kimu nga 13 yes yakubiri nga 14 nga 4 mu high court yes tugenda kuwangula tugenda kuwangula amazima gegano eno ye kooti y'abantu. Omukyala yagambye mutiisatiisa ekanzu eri mwagirabye nnyo bw'aba nti mbuuzaamu tumutiisatiisa bw'aba yasobola okulikoodinga Haji nga yamulikoodinga nga buli kimu lwaki yasobola kulikoodinga bamutiisatiisa n'atuwa obutambi obwo lwaki yasobola nakati obutambi abulikoodinga babute nti bano bantiisatiisa. Nze nyina ennamba ye namusisinkana nakwata n'essimu yange ne basiimuzaamu ebifaananyi ku poliisi y'ekatwe ekimu. Nze mwenyini pasi ne bamugamba yajja ayagala mawulire ate mukwata ate agaali. Kakati kikyageza ate pressure era bambya bwabanga endagamuntu erimanya gakazibwa dduke kubanga kazibwe mutuuze mu Amerika batugamba kati agende kati bamutwale mu Amerika ne wano mu Uganda tugenda kumuboola ate tuli muboola n'abaana be bennyini tujja kubaboola kubanga yagibakoze tugenda kumuboola ate bw'aba ataddeyo omwana n'ekifaananyi kye n'akita noteeka omwana omuzanyisa katemba oyo tulina omuwalana n'abaana b'abaana be. Abaganda bagamba batya ekizi kikola kitya nkugamba nze kyembaga abannayuganda wejangu omuganda agamba atya ekizi kiviira ku muni. Kaakati tulina omuwalana n'abaana be abatali obwedda kooti egambye okunyuma
ekizibu kikola kifiira ku muniini ekyo kyakuddewo olabira n'abakkiriza mu bayibuli egamba nti enenya omulembe gwasooka ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna bajja kusasulira abaana n'abazzukulu ekyo kyakola so bwekyo kooti olwaleero olunaku olwaleero bwerabise naye ng'ekizikye kifiira ku munyonyi ekyo kyo tekigenda kuvaawo nti ku kooti kibaddewo ekizikye kifiira ku muni ate manyi nyabo kiba kifaanana ekiki ekiziki kifaanana muni ekizikifaanana muni agambye kifiira ku muni si muganda kifaanana kifaanana omuni maama bwe kiba kimufaanana nga tuba tufaanana bubi kati kooti omusango gutandise okutuddamu kati olwo kasuku soba ekizi kifaanana muni ezo zirina kati zaffe so banange embeera bwetyo bwerabise ku kooti olunaku olwaleero olunaku lwakusatu enaku z'omwezi asatu tugenda kuba nga tukomawo wano enaku z'omwezi nga 13 November. Yes. So, I got yanganya. Haji, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi onyonye. Quality for all. Free Haji walonze mangu saidi entuufu mba nagirabye edda naazina takumba entuufu oba agirabye edda okusobola ku muntu wali waliwenna ne saidi eri ku opponent nga bwendabye mazima galabise edda etusunanyula kwetowolezula sinanyo temwagaza asabanje banyigiriza bantu ajja tizula mukazi mubbi sigirigana bantu abeera mubbi amakoona mangi gaeramyemu osindemu amutandikako wembadde mufollowinga paka nomuli ebitulinda bebingi nze zenyini nengusala ng'omuntu esaba saidi gye gugwa kanzi nenjonoona yonna bwekyo agenda abeba ekikakyo batunde malalo ga kikaki afune byayagala nemwebale kuweereza aji ali ewaffe bitugera saidi ya muntu anyigiriza so leero abanange kyewuunyisa nti ku luno n'abakazi bali ku saidi ya Haji so ebintu bwebityo bwe biri naye nga ffe tukyagendera ddala okubeera nga saidi zombi tuziriko omukulu atulangidde olina ekikala kyoyogedde bakazi bakyala kimpadde simanya mpala kitale be bakazi bannakawanga be bakazi abali mu Uganda olwaleero si lwaleero lwokka naye amateeka gabawenkiza abakazi kati wano olaba bwe tuli wano nombita wali kutuluka nga liryo nokugula obuguzi gwe nogaako okuba enduulu siwona omukulu kye yabadde agamba wali ogaa nti ekisangibwa ngaomwana ali positive nti yabadde ategeeza nti mu defilement ne bweŋŋamba kati wano nti onkudde kuba gyebula negattagati bakwata yali yeegasseeko kasoba nga weegase ebeefuuse positive Nurdini nga walonda mangu saidi salonda saidi nafuna obujulizi bungi obundaga nti abasajja bakolaki banyigirizibwa basibwako ebintu bingi nnyo bo bali okuyitawo ebyabwe era sigamba nti no Haji waba yazza omusango bamusonyiwe nga bw'aba yazza omusango Haji avunaanibwe naye bw'aba teyazza poliisi etuyambe ekole ekyo okunoonyereza okusembayo ne kooti ekebere bwe kiba kizakuleta nga bwe bakugambye kaddeega bakaleete wano Hajat akatulinnyiremu twagala Hajat alinnye mu katanda ate yenga munne yakimuteekako ati kitugamba omuntu aliko enjaga tasusula lwaki yakwatanga mwana omu yekka n'ebiragalalagala bye baabimutuma nti akwatenga mwana oyo zubeeta mbuuza gwe ebiragalalagala byalondamu mwana omu kaakati mu mbeera eyo saalonda saidi wabula nagamba nina abantu bangi abantu gira bayenawo ne baŋŋana oddiini abasajja bali mu makomera bavunze simanyi nabo baba bakutuukiridde bavundiddeyo naye ngaekyamuvunza balina mpalana za ttaka oli n'agamba naye onaalemeddemu ki ekimusobola katundeko development
nali mpuliddeko abasajja abamu bwe mugugula n'ennyo bayinza okusibako ne bakugamba kasiko tuwe wejjeeredde mulowooza omusango Hajat bwe yaloopa temukubise nnyo okujja ku mayina olimisha bwe yaloopa nti baakwata Hajat tebamulese obusiraamu tugamba aba n'ennaku z'ameka ennaku za Hajat zaageza otuuka nga zina ali mu nnaku zaana ati kaziwedde omumanyi simumanyi simulabangako naye namulaba mu kooti nagenda mu kkomera ne mulaba Haji naye mbayo ne wano mu kooti ne wano nzize era ne wali honorable bwe bwagenza okumulabako bampise ne mubuuzaako simumanyi simumanyi Hajat Zuula tayagala bamubuuza bibuuzo ayagala bali ku ludda lwe bw'omubuuza ebintu bino ebizibu n'omubuuza naye Hajat lwaki abasajja 8 bonna bagamba wababba naye kati gwoli musango gwa Haji omwana Hajat mu statement ye yagamba omwana basembayo ogwokusatu ennaku z'omwezi 28 Septemba n'aloopa omusango nga 1 October ne bakebera omwana ensambya ku police hospital nga 2 okitegedde omwana Hajat aga ne basanga ng'omwana mukozesa lwaki muba mukyafuna dawuti nedda okukola sex n'okukwata kyanjawulo kati mwe muli kuki twagala aleete era nina t-shirt zeŋŋenda okukola ziriko justice for Nisha Hajat yetu yakwata omwana amumanyi ekirala abasaidi ya Hajat yatulimbamu ngo nti omwana yatambulamuko n'agendako e Mexico tagenda abantu bwino bava mumpa e Mexico bakukukusa oyite Kenya n'ogenda e South Africa nanti kati wano bamuga nti yayita mukazi agamba tagenda omwana teri gwe bakukusa wegenda okuje ku airport Entebbe olira abantu bameka be bakukusa sigamba nti yakukuta naye abalina emboozi bakugamba nti omuntu asobola okukusibwa n'otuuka e Mexico era wano mu bitabo toliimu kisoboka oli yatuse n'okuŋŋamba nyina omuwala yaŋŋambye Mexico osobola okugenda e South Africa n'olinyira mu linnya mu passport y'omuntu omulala nti kasita mubanga mufaanagana katola nga bw'olina amatama noonya muwala wa amatama mwogendera netugamba gwe Josephine nkuwa kyakulabirako tolina kitadde naye sigenda kugendayo kati embeera eyo bisoboka abantu babakugusa n'atuuka e Mexico n'atuuka eruddawa bagenda bati olaba ebyo bimotoka bitrera biboxi bode emmeeri omuntu bamuteekamu nga kitereke n'obeera mu kimotoka okumala omwezi mulamba kale n'ogenda ogwa mu bali bababaliyani bakateere e Mexico awo ku kisenge waliwo abanigeria abamexico abaliwo batenda eri sematalo abali mu kitundu kibatenda sematalo ali e Mexico ekyago nakyo kyabali ekyani endagamuntu mwamuwayiriza tetwamuwayiriza niranga yalayira kankuyambeko nalabye muganda yange ebbalamu ng'abyogera era simunenya mupya mu ofiisi eno ensonga eri bweti Hajat avunaanibwa kyakuba nandagamuntu 3 omulundi gumu zirina teyazirabege wa Nakiwala yawaabira mu Nakisiyu simanya Zuula bwe bamuyita okugaba omwana bamuwa scholarship yajja naye akazibwe yaani ekituufu mu mateeka bw'olayira nti Nurudini Ntege nditadde nze Ntege ndawula erya Nurudini Ntege bwe bali kusangiramu oba weetuumye kyotakola ki kyotali era Hajat endagamuntu bamubanja kimu tebamugamba nti yazirayirira wabula bamubuuza lwaki ozirina 3 oyinza kuba tokyusanga ku passport bwogenda n'ogikyusa oba ndagamuntu eno gy'okyusizza bagispoiringa bagipankingamu obutuli okutaga nti tekyakola ki tekyaliyo Hajat ekimubeeza n'endagamuntu 3 agenda kukwasa nera yonna abaazimuwe 3 n'abanga zonna akyazirina yadde yazirayirira tosobola kubona bintu bibiri tosobola kugamba natunda ettaka lino ate n'endagaano nze njikola ki
olina okusalawo watunda naye toyinza kugamba era waali wange ale kati kyekyo kyenyinza okugamba kati kiri olwokuba kati njagala kulaga Hajat okumanya ali mu nnaku zaana anti nga bamugamba nti agamba nti no national id n'okumutiisatiisa polisi yamuyise balamu w'abaana ne national id bikwataganirawa agende ministry internal affairs anoonye minisito yamugambe abantu bwe bankola ki bantiisatiisa agende ku polisi ewa IGP enaggulu agaye abantu bakola ki bantiisatiisa lwaki ekyo yakikoze oluvannyuma lw'okugenda ewa Ruth Kalibala n'amaliriza nga abantu bamukubyemu ebituli ne kimwokya n'agenda ewa Nakiwala ng'anoonyayo obuyambi Nakiwala n'alowooza agenda kubakubya abakazi agenda olaba bimwokya Nakiwala n'agamba nze sifiirwa linnya lyange kankuweeyo bw'amala omuwayo nga bimwanise n'agaba abakazi bigaanye kati kangende ow'omusajja ekyatudde Hajat wabbalamu si lwakuba nti yabadde ayagala nnyo wabula yagambye abakazi bano balina sympathy era balamu ng'omusajja omuzadde olwalabye mukyala mwattu n'agamba mukazi wattu n'amubudaabuda kwe kumuwaayo essuubi nti lwaki bakikoze batyo bwe njagala onnindeko nti bayisa abeekatwe tekisoboka kyekyo national id Hajat alina ozigira tugenda nakumuwaabira alina emisango mingi anti tumaliriza guno naye agula engoye z'ekkomera kuba agenda mu kkomera emisango alina mingi nnyo ne bwanetta tujja kusiba omulambo tayinza kufa nga tavunaaniddwa tasobola mbuga n'agenda mu ggwanga ligenda kufuna olutalo ali mu nnaku zaana Hajat n'agenda e Rwanda olutalo n'agenda e Kenya bagenda kugwa mu lutalo ennaku zaana nga zaatuusa at least base si bakazi waliyo abakazi abalina ettima Hajat nze kyemmuga bw'aba alina obujulizi abukole ki abuleeti tutuuse okutuuka ano okuva mu gw'omwenda okuva mu gw'okutaano bamubuuza obujulizi bakyabukola ki bakyakuŋŋaanya bukuŋŋaanya kati Hajat atugamba ki okitegedde Nuruddin Ntege y'omu ku bantu abali ku sayidi ya Haji siri ku ya Haji ndi ku y'abasajja siri equity for men ali ku sayidi y'abasajja abasajja bafune ku bwenkanya era ekibiina nakikoze bw'ofuna omusajja anyigirizibwa nkubira ababbiddwa nkubirwa abali mu mbeera ya Hajat bayisizaamu bwe bati bahaji bonna bajja dde ewange wabalabye tuli mu kugezaako nga tuweereza bantu tunoonyezaako nnyo Hajat Zuula naye Hajat Zuula for security purposes abantu bano abali wano abate kati ne bannamawulire abatiira ddala so temulowooza nti bannamawulire baalidde we have our own money tewali ayinza kutugula mulekeraawo kutusiiga erinnya bannamawulire balina ssente zaabwe naye kyemuba mukakasa nti bannamawulire balemeddwa okufuna Hajat nze Hajat bwatuusa wano njogeddeko naye bambi nga ndaga nti ali frustrated kati akyaliyo mu ofiisi nekirala abantu bano abangi abali wano nabo teyandyagadde kuyitawo tayagala yitawo naye bakyamulinze emmotoka ye eyamukimye ensa bangi balageko yeeyo Hajat abagamba wabbeeyi omukyalo oyo mumulabu oyo ye yazze agamba ayagala mazima oyo omulabu oyo yagambye ayagala mazima naye y'omu ku baleese Hajat bambi yali ku sayidi ya Hajat yali ku sayidi ya Hajat oyo ye yavuze Hajat so mumanyira Hajat nga mukimanyi avuga TX oyo ye yavuze kati abanaku bagenda nyiiza nga Hajat agidda mu TX ye ate bwe yazze yapaakinze eri muyinza ojja okyo manyi abanaku munyinga bubi n'agiteeka eri so Hajat agidda mu TX era emulinze agenda kufulumayo wano abanaku baleekaane agende so byebyo bannange Hajat ali mu mbeera kati nga suspect kaseera kano Hajat embeera gy'alimu kati suspect tumwetaaga agibweko omwana ayinza omukola ekikyamu kuba omwana amuleetedde akabasa
anti mu mbeera gyalimu kati sasi yadde tenamuwambira bekinaba kina bigenda muwambira atuwa omwana abeere mikono emituufu kuba nabuuzaako omukyala nakiwala naŋŋamba nti olwokuba maama yazaala omwana n'ensonga eyo twasazeewo nti yaba ali nayo okujjako nga waliwo aleese obujulizi obulaga nti tasaanidde kukolaki wanaye kati fetugenda kujjako Hajat mwana kubanga amulagajjalidde ekimala bw'aba yakwatibwa aba yamulagajjalira n'amala emirundi eyo gyonna maama kireza siwa buvunaanyizibwa kimala kabimuggyeko omwana tayinza kukwatibwa mirundi gisukkaawo n'osigala ng'oli muzadde aliki responsible so Hajat tumuggyeko omwana abeere ng'alina oba kampu gy'abeera oba minisita amutwale asobole okuvaayo ng'ali oba kati ajja mutamiiza amuteeka mu kino gamba kino kola kino kyenyinza okugamba abatulaba n'obukugu bwe mwamusanga nabwo bwe tukompeyalinga n'obukugu obwolwaleero Haji agumyeteekana ki omusango guno omulaba nga afunye embavu ezinaguwangula Haji ali mu kulumwa ebigenda mu maaso ne kati kuba obadde otunula njogedde naye ngenze kadirisa n'ensereko njogedde ne Haji mu bigambo byaŋŋambye ndoluzini saagala kukaabira mu bantu bano abandaze amaanyi gabe naye mpulira amaziga muki mu maaso n'asooka akyukamu bwali n'aguma nadda ne mubuuza lwaki oyagala kaaba naŋŋamba bambi abantu bandaze okwagala abantu bandaze nti baagala okulaba ku mazima kati kyekimusinga omukaabya akaabya olw'essanyu n'okubeera disappointed nti agamba yayagala nnyo kati naye yeebuuza okwagala ennyo okusasulwamu kino kyaki kyenyinza okugamba okumuggyako omwana mugenda mutuukirira mubeerewo nga kusayidi y'abazadde oba nga bannakyewa abeeyamye okutuusa ensonga eno nga mukola natanisha mwegattako naye ajjeko omwana maama we bikozi ogambye nti maama w'omwana natanisha essaawa eno talina bwala tebayinza muwa mwana talaga nga ko buvunaanyizibwa bwa taata yadde omukazi yakola bintu naye ng'omusaayi yantizigadde akola ekidwa kumabuzi nawulirako ng'agamba bwate yabadde amuwa ssente bwagamba naye sirina bukakamu bwakyo naye bwe kiba nga abadde tawaayo ssente naye amaliriza tabadde nabuvunaanyizibwa omwana bamubajjeko bombi wabeeko bwe bamuteeka bwe banaafuuka ab'obuvunaanyizibwa balyoke bagize twakoze ekibiina kino deputy for mayor abasajja bali mu kwegattako naye kinneewunyisa ate bakazi be basinza okyegattako balina bannyinaabwe balina bappa baabwe abayise mu bizibu bw'ebiti soze okulaba nga bantuukiridde endudene kufammere kisano zenasoze okunda ekibiina tuli mu kikola abali ebweru w'eggwanga abali ludda abo ne begatta kufammere abankubira ku simu zino namba y'essimu zebo munkubira essimu mumpereze wa kisaapu ku 0701 5585 ensonga obwenkanya n'amazima eri abasajja tetulindi waliwo abagala omusajja Haji twagala mazima tetugamba nti Hajat Haji wabayala gwe balekeranga abaana nga ali yakulekeranga abaana
ebifiira amafirindasi mukyala yalekanga abaana ewange nange ngaleka abange ewuwe nenaye mba nfiiriddwa nyiza okumala ewiiki naye nga abaana bali basola wange bamuwangalirawo olwo biseera kibibi nga bakabeerwana batali kubasookera kino nge neyiba wange nga tuli mukoloti yange yeri masa ennyumba naye nga tumubeeti kati gwe ebyafaayo bye ne famire eno ebyafaayo byabwe obyogerako kibiri bitya ebyafaayo byabwe bazuukira waliwo amafindasi omukyala w'omululu yaviramu olubuto nga nze ali mukyalawo naye nga Haji tasobola nakutebenkeza maaso ge bwati kutunulyanga abasajja batunukira abakyala wetegereza naye nga nze ndi ewaka naye nga tasobola nakundeetegereza nga musajja wampisa omuntu mulamu era we nawulidde ku bimwogerwako nengamba yarabbi ensi eyina ettima ensi eyina ettimaneshaitaani n'ebikka amaaso g'abantu n'ebirowoozo byabwe omuntu n'akugamba nti first time yali katanda waggulu nga n'omwana wabaka obusi katanda omuwuliranga naye omuntu aleevinga omuntu gaali katanda ali wakati n'atawulira n'owa wansi n'atawulira ate ogutali mulundi naye ogusookera ddala ddala jjukira ogusookera ddala ddala biba bya force naye naali wakati n'atawulira Mwenda aludde mu famire eyo zuula mushawa myaka ng'emeka nisha simanyi myaka gyamukyala mubadde oli mutawanda ya Haji eize ya Haji wetwawangala naye nga yakabeerwanda natukira ekibiri ate ng'akyalina muvubuka ono ye mukyala wange naye Haji ebbanga lyetwalibwa naye bwe yansanganga ne mukyala wange ono Haji nga wakatakyama ng'era ntolera bukyolezi salaamu era Haji nsuubira mukyala wange ono tamutegeera kuba Haji teyetegerezanga nnyo bakyala ng'era wakulaba naye Haji saamwala ekutujja kujja tunyumye yasanganga nga maama w'abaana ayingidde ng'olwajjako ewaka nga tunyumyako naye naye n'obujulizi obwo bwe muyinako Haji teyetegerezanga nnyo mukyala kakati yajjawo obusobozi obugamba nti amwandemukwazi bannange okuva emabega mu buvubuka we yantandikidde okwemanyiiza naye ate amala kulaba kati ng'akuzeemu n'ekiriibwa kyayina n'agamba nti akole ekintu bwekityo n'olwekyo no tukiwakanya era tusaba gavumenti etukwatireko olw'obulumi bwe tuyina n'obujulizi bwe tuyina eri Haji eneeyisaaye tusaba gavumenti etuyambe erwanirire Haji Mwami Nurdin kyesigano nga yantegeeza nti omukyala amanisha yalemesa polisi okugenda okufuna obujulizi nga yakawaaba omusanga polisi yatuuka mu maka ga Hajat zuula